Enteekateeka z'emisinde gya Kabaka's Birthday Run nga gino nsimbi ezinaavaamu za kuweebwa abalwadde ba sickle cell ziri mu Gia ng'olunaku olwaleero ssentebe w'akakiiko akategesi era nga yakulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga agenze ku Hotel Africana gy'asinkana nannyiniyo Haji Ibrahim Kibiriga amanyiddwa nga BMK ne Professor Christopher Ndugwa aba Standard Chartered Bank wamu n'aba Roofings. Bano bagulidde abakozi baabwe tiketi wamu ne bakasitoma baabwe era nga betwogeddeko nabo beebazizza Kabushenga olw'amaanyi g'atadde mulimu ogw'okulwanyisa obulwadde bwa sickle cell mu bantu. Come to find that the biggest problem on the sickle cell disease is lack of awareness. Very many people are suffering, but they actually don't know. Because once you go through the Kabaka Run, you can undergo through Mr. Kabushenga of New Vision. Now the awareness, which we are actually one of our objectives. Haji Kibirige nga naye atuula kakiiko akateeka emisinde gino asimye bonna bataddemu ssente okulaba nga abalwadde ba sickle cell bayambibwa. Nga ffe twasazeewo okuteekamu miliyoni 12 ffenna abasatu ate era tuyinza okwongeramu kiba kyetaagisa. Bwe tusabira ba businessmen kuba ffenna tuli ba business, bakasitomazi baffe, ab'amasomero n'abalala bonna tukwasizeewo mu tuyambe eggwanga lyaffe. Ate omuyizi Birungi Anna Kirabo nga yakiikiridde banne ku ssomero lya Kidde Primary School yeebazizza akakiiko akakulemberwa Kabushenga Dr. Kibirige aba Airtel Obuganda n'abantu abalala bonna olw'okuyamba batawanzi b'obulwadde buno. I really thank you so much for letting us have this opportunity. I've been going through so many problems at school. Now when this sickle cell attacks me, I become so nervous. Oluvannyuma bakwasizza Kabushenga cheeki era ne n'abeebaza olw'obuwagizi batadde mu kuyamba abantu abalina obulwadde buno era bw'atyo bonna n'abasaba okwetaba misinde gino ku Sande. Naye buno obulwadde buze buluma abantu naye ng'abantu tebamanyi kiti kibaluma. Abasinga obungi buliyita ddovu. Ensonga ate obulwadde bumanyiddwa oyinza okujjanjaba n'obeera bulungi n'ofunako ku maanyi. Ate minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansobuga Senninde awaddeyo emmotoka ya ambulensi nga naye yakuyambako okutambuza abo abanaabafunidde obuzibu mu misinde gino era naye bw'atyo Kabushenga n'amusiima. Senninde okutukugira ne batwongera ku ambulensi kubanga zonna zeetaagibwa ate tejja mmotoka yokka kubeeramu abasawo n'ebikozesebwa. N'abantu abalala okuli n'abayimbi bakyajja wano ku kiiko kyaffe okugula tiketi. Tenako okujjanjaba abantu abalala kubanga this is a run fair bwejalabya wabula ina begenda okuyambako kibi n'akampa. Nziza okudduka ne mukulu Kabushenga oyo tutunke naye kati nzize n'okuyamba kwabo abalwadde ba sickle cell. Ate libadde essanyu jjereere mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero ku Hotel Africana abakyala 20 abasukkulumye ku bannaabo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeteeyo ku kijjulo makeke ekyatumiddwa Mongolian Dinner. Bano basiimye Bukedde TV ne Hotel Africana olw'okubasiima n'okulaga ensi nti banjawulo. Olunaku baalutuwadde Bukedde TV n'egamba nti egabudde. Hotel Africana ne Bukedde mbeebaza nnyo okututegeera Women Empowerment. Mbadde ndudde okugenda out olw'emirimu gye nkola naye Hotel Africana endeese out. Ndi wano I'm enjoying the best meal, Mongolian dinner enkoze bulungi. Abasukkulumye ku bannaabwe kuliko Ruth Nalujja alabirira abaana bazimba emitwe, Viola Naluwoza wa Lady Valeria Vocational Institute e Matuga, naye Grace yasalwako amabeere olw'obulwadde bwa Kookolo, Namono Bukenya alabirira abaana abazaalirwa mu makomera, Susan Muwonge kafulu mu kuvulumula emmotoka z'empaka n'abalala bangi era ng'okuwangula balondeddwa abantu ab'enjawulo ababadde bamanya emirimu emirungi gye bakoledde abantu baabwe. Direkita wa BMK Group nga yaluna Kalole Kibirige asiimye abakyala 2 abasukkulumye ku bannaabwe era n'asiima enkolagana eri wakati wa Hotel Africana ne Vision Group. Godfrey Katongole, David Tamale ne Procopius Lumu bebakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Oh